Kakati oyo gwe mulaba mu katambi landlord, kale landlady aguluba n'abapangisa. Azze n'ennyondo ew'omupangisa ono amaze emyezi 3 tamuwa ssente. Landlord ayagala kuggyamu luggi lw'akayumba kano. Akayumba ka bibaawo ne kasulwamu omuntu. Kati omupangisa ono tayagala kusasula bulungi ssente za landlady ono. Landlady agamba nkooye ejjoogo ly'omupangisa ono. Azze n'ennyondo n'atandika okukoona kufulu ezasibiddwa ku luggi kuno, aziggyemu oluggi aluggyemu alutwale. Kale omupangisa asaye ng'ennyumba teri mu luggi, tulabe bw'anaagyebakamu. Landlord akoonye ekkufulu zigaanye. Omupangisa yaddira kufulu ziri zikabejja ziyateeka ku luggi era buli sayidi yateekayo ppata. Landlord alabye oluggi lugaanye n'ayita abavubuka ne balinnya waggulu ne batandika okuggyayo amabaati waggulu. Akayumba landlord n'akaggyako amabaati waggulu. N'agamba omupangisa ono yeepanga katulabe bw'anaasula mu nnyumba eno nga teriiko mabaati waggulu, njagala ssente zange. Oba ssekyo tambula onviire. Awo we tutuuse. Wabula Mukama Katonda ne badde atuyamba omuntu n'awona obupangisa. Laba landlord ennyumba zaggyako amabaati. Kati wanaani abaafiirwa? Landlord oba omupangisa? Ye enkuba singa etonnya n'etobya ebintu by'omupangisa ono, landlord taba tagenda kuliwa. Omusango gwani? Gwa mupangisa butasasulira mu budde, oba landlord kukozesa force n'akwakulako amabaati ku nnyumba ze ng'omupangisa tamuwa ssente. Ye ebintu by'omupangisa ono singa babibba, landlord abisasula oba nedda? Mumpabulawo mu comment section. Manyi balandlord banene beetekamu beefuula abategeera naye balandlord abamu tebategeera. Bakozesa ebintu ebimu olw'obusungu n'effuga bbiri baabalina olw'okuba ennyumba zaabwe. Landlord ng'omupangisa taliiwo, ki ekikumenyesa ennyumba ye nga taliiwo? Bw'akugamba nti wabbyemu ebintu bye, bw'akugamba nti tuli mu nsi ng'amateeka tegakola bulungi, naye mu nsi endala landlord tokkirizibwa kumenya nnyumba yadde gwe wagizimba ng'omupangisa agisulamu taliiwo. Bw'akuwabira omusango kukusinga. Kati njagala mbatuuseeko landlord ono azze okuggyamu oluggi mu nnyumba ye ng'omupangisa tamuwa ssente, wabula ekiddiridde aggyeko mabaati waggulu. Amabaati agakakudde yazze kiro nga tasalikako musale ne bawa nnyondo nga naye akutte ennyondo. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuko ku buli muntu video yiiyo. Mubumira mutye wange eno kundi Zonna nyiniko ono ali kushutinga video asutinga tali amazi nakoma ddyo okukola agreement yono tamanyira nyumba yagita kati oli na nyumba takola agamba oyagala ssente zotagenda kufunayo wadde ekikulu wegenda kugezi kabalagala ono gwolaba ono muyina nakunneegayirya nti totugira tubasulewo wewati ape muleka kukwata osula muno muyina kunneegayirya nange nkwata ejjamu oluggi nze njagala luggi lwokka tolina kyogenda twa jjamu oluggi tubaluma kiki ajjamu oluggi so embeera bwetuti bwe tugisanze bagenda mpakawo bali waffe twagala nawo bino amabaati egano ge bagyeko ku nnyumba eyo basajjako
Ku nsi ya Katonda eno buli muntu asaana naawona ku bupangisa. Omuntu asaana naawona ku bupangisa. Obupangisa kye kimu ku kintu ekisingira ddala okuba ekibi. Nze mbabuulira obupangisa kye kimu ku kintu ekisingira ddala okuba ekibi omuntu kyandibadde awona mu bulamu bw'ensi eno. Omuntu afuna nnyo emirembe ng'ali wowe naye ng'oli mupangisa. Balandiroodi abamu bamanyiira osaana okutwala ku level eyagala okukuba landiroodi wo olw'ejjoogo n'akamanyiiro. Ate kakutane ng'oli muvubuka. Abavubuka be basinze okufuna ebizibu ne balandiroodi bano. Abavubuka nga tufunye ebizibu ne balandiroodi anti balandiroodi tebatuwa bitiibwa. Landiroodi tajja kukuwa kitiibwa obanga oli muvubuka. Kale kituufu ssente zikubulamu ng'omuntu naye landiroodi kugamba ekintu ky'asobola okukola ku muvubuka tasobola kikola ku muntu mukulu. Kizibu nnyo landiroodi okujja ku nnyumba nga kuliko omuntu mukulu, bano abasajja abakulu, n'amenya ennyumba ng'omuntu oyo taliiwo. Kizibu. Ate sika wamugendere wa chairman n'amuwaabira eyo. Naye bw'obanga oli muvubuka, balandiroodi bano bamanyira nnyo abavubuka. Ajja toliiwo n'amenya ennyumba yo n'aggyamu ebintu n'abikasuka ebweru. Naye landiroodi nze naye mba nga siro n'okwata ebintu byange n'obiggyamu nkuwaabira n'enkusibya n'obisasula. Landiroodi bw'aba abanja omupangisa, omupangisa bw'aba ssente zimubuze, mu mateeka landiroodi aba alina okukuwaayo ebbanga n'ova mu nnyumba ye. Wabula soose kujja buuzi n'agamba nti nkubanja tambula ogende. Ekyo ne gavumenti yakiyisa. Kati landiroodi ono abanja omupangisa ono emyezi ng'esatu. Akayumba kano ka mitwalo ng'etaano. So kayumba kabe kubanga kayumba ka mbaawo. Landiroodi azze ekiro n'ennyondo. Bw'azze ekiro n'atandika okukona kufulu ezibadde ziri ku nnyumba eno ng'ayagala kuggyamu luggi. Ekigendwa kya landiroodi ono abadde ayagala kuwangulamu luggi alutwale. Omupangisa ono asange ng'ennyumba eno oba akayumba kano tekaliimu luggi. Kale tulabe bw'anaagyebakamu ng'ennyumba teriimu luggi. Era bw'amalirizza nga mission y'okuggyamu oluggi egaanye, landiroodi ono ayisa abavubuka ababadde bamuwerekeddeko n'alyoka abawa ssente w'ennyondo n'abagamba muggyeeko amabaati waggulu. Abagambe muggyeeko amabaati waggulu. Era ne batandika okuggyako amabaati kati enkuba bw'etonnyera awo ebintu by'omukulu nga naye bannange obupangisa lumbe lwa kirago. Obupangisa bubi. Era Mukama yabadde atutaasa n'atuwonya obupangisa. Nnyo obupangisa bubi nnyo nga gye nkomezza. N'otunuulira ennyumba gye bakugobamu mitwalo ng'egi 5,000. Kitegeeza lwafule bamubanja emitwalo nga 15. Oyinza n'okwesanga n'emyezi 3 gisubamu. Nga landiroodi ndowooza atuuse n'awulira ng'akooye. N'agamba naye omanyi awaanyi weewaawo ssebo onkaabiriza akayirigombe naye tambula onviire. Naye ne balandiroodi nabo erudda bakoowa. Omanyi omuntu ozimba ennyumba zo ng'oyagala kufunamu ssente naye muganda wange ofuna omupangisa ng'alumya omutwe. Abapangisa abamu balumya omutwe. Omubeera n'abeera ku nnyumba nga tasasula bulungi, tasasula mu budde, essente ze ntono naye nga za nnyondo. Ne bano abazimba amayumba erudda nabo mubasaasire. Ssente kituufu zibabula abapangisa naye ssebo n'omuntu eyakira enkya n'azimba ennyumba ze naye musaasire. Ezo ennyumba aba yazizimba kuzifunamu ssente. Toli muganda we, toli mutabani we, toli wa luganda lwe. Kitegeeza aba agenda kukubanja mu buli mbeera yonna omusasule. Erudda ne balandiroodi tubanenye ekitono kubanga nawe weeteke mu bigere nga ggwe landiroodi. Nga ggwe wakera enkya n'ozimba ennyumba zo naye ng'omupangisa tayagala kusasula. Newankubadde apangisa twagala nnyo sympathy naye naffe erumu tukisussa aye ne tukisussiriza ddala. Okitegeera ekintu ekyo. So embeera y'obwetyo bweri naye nga mission kusaba Mukama Katonda ffenna atuwonya obupangisa. Otherwise
opangisa byebimu ku bintu ebisingira ddala okuba ebibi mu nsi ya Katonda eno. Obupangisa bubi. Opangisa bulinga buwuulu. Obuwuulu bulinga nga bulwadde. Bubi nnyo nga bw'okiwulira. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebala nnyo okuba nti ate mugoberera. Mbagala nnyo abeekumira ku mukutu. Omukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba.